erinnya lyange nze Yegasa Kyamukama ndi muyambi w'omukulembeze w'eggwanga. Ensonga gye okwogerako nako olwaleero ensonga y'abannyinazi babiri wakati wa Furufiga ne Namere Justine. Kyakusalirwa nnyo era kyakusomoozebwa nnyo nti mukyala Namere Justine ne Furufiga bamaze ebbanga ddene nga bagugulana, naye ate kyabadde kyansonyi nnyo okulaba abaami babiri nga badda ku mukyalo omu nga bakuba. Singa Namere Justine yakwataganye ne Furufiga, that was okay, tibalwanye, naye yabaddemu ensamba gereko etabaani baani ate kyaswaziza nnyo n'omuko okwenyigira mu lutalo lw'abakazi. That was wrong. Okulumba omuntu mu kkubo ne mumutuusaako obulabe mu mateeka n'ebirala bijja kugwena, naye kansooke engonde minge nti mwannyinaze Furufiga ye agamba teyasoma, mwannyinaze Namere agamba nze nasoma, nyinazi diguli era ndi mwana wa minisita. Kati omwana wa minisita bw'okola ebifaanaganya n'ataasoma oba mufaanagana kyabadde kyaguwemu nti bw'oba omanya amateeka n'ogatwalira mu ngalo oba wenganyenganya neyasoose oba Furufiga badde yabadde yavumye Namere famire ye n'ebirala kyabadde kifu. Naye gye mmanyi Furufiga olutalo lwe teruggwa bwe lutyo. Namere nakubira essimu ne nkugamba mu kimafiya tojja kusobola Furufiga ati amateeka mutwalire mu mateeka. Kati njagala gamba bano bamimwantobero bano babitaxi naye bakasuku bazina batamala emirundi junior, please temumanyi mubireke ebyo kubanga kasuku muvumi, abitaxi muvumi, junior muvumi, Namere muvumi, nange ndi muvumi ne Furufiga. Kati tewali njawulo, njawulo eri ani asinza okufuma ebiki naye ekyokukwata eguns ne mugenda ne mukuba omuntu. That was wrong. So Furufiga ayogera nga ataasoma, kyokka ate ebikolwa byamukoleddwako abayita abasoma bafaananira ddala n'okusinga ataasomera ddala. So I condemn it. Nenze ndowooza nti olutalo lwabwe terugenda kuggwa kati ate kati zifuuse firimu. So firimu ya Namere, firimu Faba Kibanda bw'onsinga olwaleero ntereka n'engulido olulala. So firimu ya Namere ne Furufiga ekyagenda mu maaso. Ekyo nkyekakasa. Nze nga bwe nagamba firimu eteggwa bw'eti. Tesumala bw'entyo firimu. Leero mwamusinze waleesa abasajja bo n'oleeta balambo ne bakuba ne bamufumita ebiso fine. Naye firimu yo tejja kuggwa era teweeyibaala kulwa Katonda n'ensi yange. Nze mbikukakasa. Nekakasa ku Furufiga ebyo tebiggwa. Namere Justine era one time tugenda kulaba naye ku mawulire go nga bakucappudde. So gwe emirundi bakubadda gwe sirika nakugambye bana bakubira emmere obulango mu baveeko onabe taxi ebyale mwasome emizigo kwa mitwalo 8 eterekeri yayina kyayina myaka mikulu n'obwavu bwe bwenkana. Nze mwe namba sobolanga bimulingane na Namere wako ne group ye Namere bwe mwegatta mu namba sobola kwanza yetimafia singa nakoze ne Furufiga musigo kuba tyango omwana notasa nayo agira ati nguze nabadde Furufiga simwagala sikyali wange nnyo naye ate abasajja ogenda okuba omukazi. That was rubbish namwe. Namere Justine ne bawo nsobuga ne group gye mwabadde nayo mwe namba galegeranya obusibo bwa Furufiga mwena temuyina magezi. Kati abasajja abakulu abagenda ku masomero ne musoma ne mwambala ne suuti ne babatikira mulumba muti omukazi nga Furufiga ne mukuba mu kamera nga Namere bwe kyasama ebintu bya kisulu namwe bye mukola ne mukuba ne mutwala n'essimu ne mutwala 5. Nze kabaganda ndoza mwabadde bakola ate wendaba bano abalisinike nnyo olutalo lwa Namere Justine ne Furufiga olwandi badde olutalo lw'abakazi ne balwana ng'abakazi. Kati ate abasajja ne mwekobaana mugende mukuba omukazi muli basiri nnyo muli bagwagwa. So olutalo lw'ekimafya luga lwakimafu. So bw'ogamba nti Furufiga tategeera avuma akuba kale namwe nga mukoze kyekimu amagezi Furufiga mwena basijja basinza amagezi teyabaddiza yerangira mbatategeera yerangira mbatasoma mwerangira mbasoma mbaana babagagga nabali obulungi mwena mwafaananye ng'engo evundike ku muli basiru nnyo. So kati ndaba bano bakasuku abitaxi bamirundi junior, please olutalo lw'abakazi mululeke bade naganya okubaddamu. Furufiga abaye amadde okwerangira nga tategeera mwena mwana okula nga tategeera. So aggravated robbery mujja giwona. Omulwadde waffe afunyemu kangubanguba agenze n'akola additional statement ku CPS era abamu ku babadde bakuba jjejjere buwano kuliko abapiningiddwa ku musango guno bayambe ku poliisi nga Nobert event kuba gwe weewaddeko obujulizi wano nga buli kimu ekyali kigenda maaso bwe wakiraba n'okulikodinga n'olikodinga. Nkakasa bukakasa nti gwe samonizo wazifunye dda era wenjogerera bino wayiseemu dda. Bw'oba wakanya ebigambo bino njagala olikodinga video eya wide view otulage wooli. Ye mukyala mukulu Nafudu teyasuze wuwe. Nafudu tokyasula mu nju naye nkubuulira omusango tebagumaza mbiro. Nafudu ne bwona abandoninga amakago gwe ne bbaawo
police ejja bakwata nkubuulira. Mumanyi ono yatta omuliga mukulembeze w'endiga gye bamusanga. Yadduka Uganda enene n'emufundirira itinga akatulika empiso. Ne bw'ona adduka Masaka okugimalako. Uganda police erina obukugu obukumala obugimala okukuleeta ku CPS. Ate nkubuulira we twalaze nze n'omulwadde togenda kwekweka kuweza nakwezi. Wakati onoonyezebwa ebintu ebi Uganda police amayembe ne Katonda. Ujja kulowooza ati ebintu byangu nenze nkubulira abantu tebatudde. Nafudu wakoze ekintu ekyasinze okubeera ekyobusiru. Naye tugenda kulagako febani mu government ya Museveni eno. Nafudu tokyasula waka. Bw'oba oli mukazi nnyo lwaki tewasuze wuwo? Lwaki tewasuze wuwo? Nafudu weetyabidde akalimu obuwuka. So, zapudate ziriwo ngenda kubamba webisinga kaawo esaawa yonna tukomyewo tubaddemu nsonga za statement wano na wali. Ayagala okugenda ebweru my dear sister my brother tebakubba nina akatambulirawo eri abaana abobuwala n'abo bulenzi ake Dubai ku bisayo by'ennyonyi baagala bina. Kalike nabagambako akalayisi ddala olina miliyoni zo 2 input yakubula n'ebisigadde jangu nkukwateko omukono gende ebweru okole. Salala ali miliyoni 1.4 neetaaga ba erepa. Olina miliyoni zo 2 jangu nkutwale Dubai okole oli neebaza otuuse ku mulimu. Nonya akakasente ke wange oteekamu nga visa kuli mu ngalo ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 noti 67 26 ugenda kuba onfuna butereevu yenna akwata mugambe njagala kulaba ku Calvin Kayaja yatugambye waliwo akalayisi ddala akaba erepa miliyoni zezi nga zikutuuse Dubai.